Poliisi mu Bendobende ly'e Masaka ekutte abantu 3 abateeberezebwa nti be bakakkanye ku Namukadde ku kyalo Bujubi mu ggombolola y'Ekyamuliibwa ne bamutta n'ekigendererwa eky'okumubbako ettaka lye. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru Kaabituwe. Abakwate kuliko Kizattone ono nga mutabani w'omugenzi ate abalala ye Lwangaddeewo ne Lukenge Seruyange. Bano poliisi bakutte ng'eyambibwako embwa enkonzi y'olusu saako abatuuze mu kitundu kino eky'ebujubi nga bano okukwatibwa kiddiridde ettemu eryabadde ku kyalo kino eky'obujubi mwe battidde omugenzi mu Bukambwe ono nga ye Kasule Bendikito. Kyokka kiteeberezebwa nti abaana be baamusse nga baagala okutunda ekibanja kye. Kasirye Twaha ono nga ye mwogezi wa poliisi mu Bendobende ery'e Masaka ategeezezza nti abakwate bano abasatu bagenda kubaggulako omusango gwa butemu. Omu ku baana yayagadde okutunda ekibanja kya kitaawe bw'atyo era n'afunayo n'ebbaluwa enjingirire n'agitwala ewa chairman abeere nga amukakasa oba amuyambako babeere nga batunda ewantu awo. Ne chairman n'ataba mu mativu n'ambeera mwana gye yajjiddemu olw'okuba nti yabadde amaze okulaba ebitali birungi mu bbaluwa gye yabadde nayo. Awo nno omwana bwe yazzeeyo kigambibwa ayinza okuba yakobanye ne banne n'agenda ne bakwatagana ne babeera nga bamiza omukka omusu kitaawo ono abadde amanyiddwa nga Kasule Benedicto. Tukyagenda maaso n'okunoonyereza naye nga bano tubaguddeko emisango gy'okutta omuntu kubanga omulambo gusangiddwa nga gwasibiddwa ate nga guliko n'ebiwundu ebiwerako ekiraga nti omuntu yattiddwa buttibwa. Kasirye Twaha bw'ati alabudde abantu abataagala kukola naddala abavubuka ne balowooleza mu kubba saako okutemula abantu. N'ekyannaku nti abantu baffe ekifo ky'okukola ne bafuna ssente bo basuubira nti bajja kuyita mu mbeera ey'okuyiwa omusaayi babeere nga bafuna ebyobwerere. Tugenda kakasa nti bano n'abalala tufuna obujulizi obw'enkukunala obubaluma basobole okuba nga bavunaanibwa ng'amateeka bwe galagira. Oba oli awo tubeere ekyokulabirako eri abalala bayinza okuba nga baagala kola kintu kyekimu. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru Ekalungu mu Buddu. Abakugu mu by'obulamu nga balina abaami ba Kabaka mu ssaza Kyaggwe beeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwera Mutebi II olw'okulwanyisa endwadde ezitasiigibwa ng'ayita mu kutumbula ebyemizannyo ku mitendera egy'enjawulo. Bw'abadde yeetabye mu kutongoza empaka z'omupiira ezaatuumwa Buganda ku Ntikko Tournament 2025 mu ggombolola y'Ekyampisi mu ssaza Kyaggwe ku kyalo Kalagala. Omwami wa Kabaka amukulembererako abantu be ab'omu ssaza ly'e Rhineland Oweekitiibwa Sam Sekajugo agambye nti abavubuka bangi tebakomye kulwanyisa ndwadde ezitasiigibwa nga kookolo, sukaali n'ebirala wabula ebyemizannyo bibayigiriza okwegatta n'okwekulaakulanya. Ebimu ku biruma Ssaabasajja Kabaka be bavubuka okubeera mu mbeera etasanyusa. Atukubiriza buli kaseera okukola obutava mu byalo. Ekyo nno nakikwata nnyo. Yagamba avuka mubeere mu byalo Obwakabaka basangeyo bakulaakulanye. Nze nimuweereza mu Bwakabaka. Nzaalibwa Kyampisi bwe ntuukayo nenda abavubuka ng'embeera gye balimu si nnungi. Essaza Rhinelands Kabaka lye yampa licontributinga 50% ku kirabo ekyo. Ssente ezisigadde bazisolooza mu byalo muno. Mulaba mayumba gano ne mwe bajja ssente ne tugattako. Ssaabawandiisi w'omukago ogutaba abasawo mu ggwanga Dr. Mirembe Joel Nsubuga alabudde abantu b'Omutanda abatafuddeyo kukola dduyiro nti bali mu katyabaga kennyini naye baza Oweekitiibwa Ssekajjugo olw'okuvujjira empaka z'omupiira ogw'ebigere mu ggombolola y'Ekyampisi. Mu Africa endwadde ezitasiiga mukadde wange ono zaabadde ayogerako non-communicable diseases, cancer, pressure, sukwaali, ndwadde z'amaaso zeeyongedde nnyo naye nga ziva ku butakola dduyiro, ziva ku ly'ebisiika ebiyitiridde, ziva ku bantu okulowooza nti bw'olya goliroozi ng'oli mugagga oli wa bbeeyi. Banange njagala kubasabira wano Ekyampisi twengera okulya lumonde n'emuwogo n'emiyembe nga bwe tubijja mu nnimiro. Amyuka omwami wa Ssaabasajja Kabaka akulembera ggombolola ya Mutuba 3 Kyampisi Ssaalongo Muwada Lugoloobi agambye nti mu myaka 32 nga Namunso atudde ku Namulondo basobodde okuteega emitego gy'ensimbi egiwerako kaakano bali kaweefube okuteekawo ekifo ekiwummulirwamu. Ssebo Oweekitiibwa Sekajugo tukwebaza olw'okutwagala ennyo n'okwagala ennyo abantu abangi olw'okwagala abantu b'ekitundu. Abantu abasinga bwe balinnya amadaala tebajjukira
gye baava naye gwe ssebo oyawukanye ku bo olumirwa nnyo gye wava. Ssenkulu wa BBS Telefine omukungu Patrick Sembajjo nga ku mukolo guno akiikiriddwa akulira bakitunzi Robert Ssentongo Kiggundu yeeyamye ku lwa BBS Telefine okwongera okuwagira ebyemizannyo okusitula ebitone by'abavubuka n'enteekateeka endala ezigwa mu kkowa eryo. Ndi musanyufu okusooka okubeera nti nno nzizeeko ku nteekateeka omukulu w'essaza ly'e Rainlands ow'ekitiibwa Sam Sekajigo gye yakola mu bantu b'e Kyampisi nga beegattira wamu nga batumbula ebitone nga bwe kimanyikiddwa nti Obwakabaka nga buyita mu mikutu gyabwo egy'enjawulo nga Telefine wamu ne Kyabassa naffe tuli basaale mu kulaba nti ebitone bino tubyongerayo. Ku mukolo gwe gumu omukugu mu byenfuna n'empeereza za Banka Solomon Magala kwasinzidde n'asaba abavubuka obutanyooma mirimu n'okutereka ensimbi zaabwe ate bazeewole bazisige bagagawale. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabassa Farmer gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Bali wamu ne Simba Pain Bam awakuluma simulawo Simba Pain Bam okakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga kw'otadde amajani ga Lukoni Vanilla Tea galimu akawoowo n'eddekende lya vanilla. Amajani ga Lukoni Vanilla Tea gasuse mu kuwomesa chai w'amata so nga ate bw'okozesa amajani ga Lukoni Vanilla Tea ku chai omukalu obuwomi busukka maama. Empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere ziddamu okuzannyibwa leero n'emipiira egy'enjawulo ng'emipiira gye giguddewo omutendera ogw'okuddingana mu bibinja. Buddu egenda kwambalagana ne Buluuli mu kisaawe kya Kitovu Arena ku saa 10 ez'olweggulo era Kyabassa omupiira guno wakuguweereza butereevu. Oluzanyo olwasooka emijeera Buluuli yakuba Buddu ggoolo yali emu ku bwereere. Gomba egenda kuzuuzumba ne Busiro mu kisaawe Kabula Sooka era Gomba enoonya obuwanguzi obusooka mu mpaka ez'omwaka guno ng'oluzanyo olwasooka Ssentema ttiimu zonna zaalemagana emu ku emu. Busujju egenda kuttunka ne Ssese mu kisaawe Kakindu ng'oluzanyo olwasooka Ebitobo Kakalangala Ssese yakuba Busujju emu ku bwereere. Bulemeezi yakubulonda ne Buweekula mu kisaawe ky'e Kasana Luweero ng'ogwasooka Mubende Buweekula yakuba Bulemeezi 3 ku bwereere. Singo yakuttunka ne Mawogola mu kisaawe Mityana ng'ogwasooka Sembabule ttiimu zonna zaalemagana tewali yalaba katimba ka munne era emipiira gyonna gitandika saa 10 ez'olweggulo. Olunaku lw'eggulo Butambala yagudde Maliri ne Kooki baalemaganye nga tewali yalabye katimba ka munne ekibibi ate Buvuma yagudde Maliri ne Bugerere emu ku emu Majjo. Kabula yagudde Maliri ne Kyaggwe emu ku emu Bakijjula lya Ntonde ate nga Kyaddondo nayo baalemaganye ne Mawokota teri yalabye katimba ka munne wali Nakivubo.